basabe someone eri official bansa morning nga kwanga police si TikTok anti ekolera ku TikTok. Yes. Ne mugamba bakuwe official summons ngendeyo. Na komawo wano. It's on record. He came back here yesterday. Era ne bamugamba nti tetunnatuuka kumwetaaga kati ataawo nendabawo katemba atali musasuli. Kwanze ndi munnabyabufuzi era mukimanyi ndi flag bearer. Ate ndi mubaka alindiriza okulayira ground njirina. Kati nendaba wakakodi oba oli awo akokwagala okuntawanya mu biseera ebyokwewandiisa oba ebyakalulu kali kennyini ak'okulonda. Ne nga nti akaneetwale mbabuuze kiki ndaba fulufiga abeera aleekaanira abantu kimunjagala kimunjagala nakoze eki kindeese okubuuza sirabuse funanga ku official summon. So mu bufunze tebakusamoningangako wabula ozze kulaba kiki kubanga mbadde ndaba fulufiga abeera aleekaana nga bw'omumanyiye buli kigambo kisobola oyita mu kamwake mbadde ndaba aleekaana bakunoonya bakola nga n'abantu bange bambuuza ate bakunoonya tukulaba ku mikolo tukulaba n'abaana bo tukulaba oli mbulamu bwo bwa bulijjo gy'ogenda obuuze kiki so kwe kusooka n'entuma lawyer because I'm represented by council omwami najja oyazze ne bamugamba ate tebanneeta ne mugamba nddayo okuba ku official summons so leero nsize ndabe wasa honorable katono nnyo nga tonaba kugenda olutalo luno twalulaba yes omukyala yakuvumiranga ki ebyo olina bibuuza ye makona bintu nga byobuuza byakyana kigwe nanti gwe tubuulire golo weerero ddayo ku journalism ndaba byobuuza byakyanyabo abasawo ne bannyabo ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba nze kye naali wadde amagezi omuntu gwe bayita fulufiga oba eyeyita fulufiga whatever naali muwadde amagezi nti nga tannaluubirira nnyo kusiba abantu nga bwe tumuwulira yeewaana yasibye nobati nasibye gundi agenda yeewa n'omukyalo oli omunako yali amubanja akatogo esente z'akatogo eri emakiri yemukwata n'amuggalira ne bagamba omukyala nti bwe yabadde abanja fulufiga yamubbyeko emitwalo 6 nti omukyalo omunaku bwe yazze okubanja emitwalo gye 7 wakati awo mu kubanja ate yabbye emitwalo 6 era baagimusasuza omukyala baagimusasuze katwe baagimubazisizza emitwalo 6 n'agiwa fulufiga naye nze ndaba fulufiga mu ggwanga munate ye muntu ali mu kkomera ye muntu ali mu kkomera erisookebwako ate ng'ekkomera eriri ebbi nnyo n'okusinga bano baggalira wano kubanga essanyu lye alijja mu kufuula balabi kuba alina obwomu mu bulamu bwe talina muntu yenna amwetaaga yatuuka okukubwa nga bwe yakubwa n'agenda mu ddwaliro n'abulwa yadde amukyalira nga ne beyeesibako nti baamukyalira alimba beyeesibyeko beesibe so nze muwa amagezi ye yennyini yeetereeze okusiba abantu si ye solution poliisi si ye mutuma nti kuma abantu era ebirimuviiramu ekyo bw'ataliva ku bantu ne poliisi eyinza obutasobola kutaasa abasigale basigale nabakuliza wano oyingendera oyo omaliriza ojja obasange wano obabuule bye babuulidde mulyoke mugende emirembe ine not complain we have friendly forces nange nno mbasanze wano Jambo sa. Jambo. Jambo ji. Jebali. Ali magala. Maso kuogeje twagala twalisi. No problem.
Bawala kuyingira tukola beso. Mazo kuziganya mu. Bisha afande bibagambe. We want a happy as a lawyer. Abasigadde mudamulinda wa. Bamukut. No, they can call you. Just get. She's not under arrest. She's not under arrest. Jopi. Now, hold on. Okay, now to be fair enough, Madam. Abasugade, let us be organized. We shouldn't confront ourselves in whatever. We are friendly forces. We are friendly to you and you are friendly to us. Yes. So let us wait for her here. She will come and brief you as to why she has been called. Okay. Let us not cause any confusion. Stay calm here and wait for her. All right. Okay, Sam. Jendi muli mutya basebo. Bannange bw'owulidde omulanga ko gwe naawe k'ositukiremu. Nyina okujja njagala ffenna batusibe. President ne gavumenti yasobola okubeera omusanyufu nti omuwe muzigo yawa amaanyi n'obuyinza. Alina otuwe mulanga naawe mula abaana baffe ate n'amala n'atusiba. Bwe kiba nga kiri mu byabufuzi nga omuntu okuwemula aweebwa ekitiibwa mu Buganda eky'amaanyi. Tusaba President omuwabuzi wona amutwale mu State House. Amugye mu society. Tujja kukola kyonna ekisoboka oba kweyambula ngoye. Oba ffenna tumalira luzira tuli beetegefu ogenda wa naye tukooye omukungu wa president okubanga ba TikTok bonna abanaku abasibye tewali file eri sanction dine wogenda emakindi bali balinga bonna abantu be yasomesa nti bakozi be polisi yekatwe eringa gye yasasula nti nze wendeetanga osiba tulina omukazi w'emmere emakindi omunaku asula mu kabaawo abazimbi baali emmere ya mitwalo 7 n'amukuba n'amusasula emitwalo 2 ne bamusuza katwe ku polisi ne tugezaako okubira DPS aliwo ekyatuyambye awuliriza ono omupya gwe bakaleeta era n'agamba okay njja bitunulamu naawe omukazi Beiro n'addayo ewaki ewaka tukooye ng'abazadde okubanga omuntu ajja nawe mula ebigambo ebinene ate n'agenda ku polisi n'atugamba nti ati gwe tewamuwaabira tulina fayiro ezisuka 10 ng'abantu bazireeta naga nalongoze yankola kino nze nange nga sina bwe nyinza bayamba kuba nange yampaabira emisango buli polisi ninako fayiro naye nga lwaki anyinako fayiro yansange wabbala munanvuma n'antyobola bw'ati maaso ku maaso ebitali byagamba mbuno sigwe gwe yali akola ki sigwe gwe yali agamba ne bwogende kate fayiro erina bwebula bweti noddamu gimagamba nga togikola ki ng'ekubye sama bwekuyamba negenda ku kooti y'emakindi tebeera sanction bakugamba waliwo obujulizi obukola ki kitegeeza tojja kunoonya businga kuba yakuvuma nga yayogera kitegeeza fayiro ye ebeekoze eki eba efudde tukooye embeera eyo bw'abanga omukyalo oyo mulungi tusaba pulezidenti nga bw'omwagala ennyo omuwabuzi w'ekitiibwa omutwale e Nakasero akuwemulidde ku bantu abali awo abali alawundi kuba ebigambo ebyo bibanyumira naye ffe ng'abalabi abannayuganda tukooyo bikola ki tukooyo alina obululu bumeka mu gavumenti eno balimba nkuleetera abantu bameka balina fayiro abaziwa aba Zubeda alina fayiro kati kamba kumenyere Zubeda yamuwaabira bamukwata Bulaka Sugar yawaaba bamukwata omukazi w'emmere yawaaba bamukwata batikitoka Sefuko yawaaba n'omusango mu kooti n'aguwangula ogulaga nti yasibwa mu buki Justin na mmere yawaabira omukazi oyo nga tuli musango gwa Jatizuula nga we mudde omukazi akwatiddwa omwana we bamukwata Jatizuula n'asigala ng'alina ennaku omwana we mukwate ng'ate bamupangisiza n'omuvumi ow'ekyasa okumwemula buli kigambo kye yali akoze eki kye yali awuliddeko talina yamunenyaako n'asigala nga wemulanga bw'ayagala nammere n'asituka n'agenda mu pulezidenti eri woofiisi ebatwala sibitegeera bulungi eyo ebeera mwami Kakande yamuvumira mu woofiisi eyo ne vidiyo tuzirina n'amuwemula n'okubeeyambulira n'amugamba olaba nze ndi w'amaanyi sikola ki sikwatikako ebyenaalyamu tetubikuledde bitukwata kuba mubakuba oba beekola ki be bamanyi naffe tukooye okutuwemulanga nga gwe omuntu bw'ovaayo n'omugamba nti nnyaba oyitiridde nga bajja bakukola ki bakukwata tuli bannayuganda bakitulira ku nsiko ndikuba pulezidenti yaludira omuntu omubuyabuya n'amuwa amaanyi mangi mutwale tata tukusaba tukuwa ekitiibwa kiyitirivu twala omuwabuzi wo akuwabulire mu makaago oba mu State House yo akuwemulireko eyo bannaye tukooye
tukoye ogenda naye tukulaba oze ku CPS ngenda ku CPS kwa bulijjo bannoonya kanetwale bulijjo bannoonya wuuyo afuse wuuyo nze emyaka gina siwabirwa nkoyadde kwero si wano naye omuntu bwakuwemula ng'ate ye agenda bakola ki bakusiba katwaga omusajja yagambye tewali fayiro atubuulire bano abaawa abaki mu njuyi zaabwe oyina gundi ki nti bw'ogenda kudda sirina buzibu ne bwe mba sikomyewo nze wano siri Kenya nyina looya ajja okujja neeyimirire atutaase ku kizibu kya pulezidenti kino kyeyasindika mu society tujja kuvaayo ekyo nkibasuubiza tewali gwe bagenda kusiba mu butagenda kukola ki ne tusaba pulezidenti otegere nti obusungu bw'olina ku bannayuganda okubaweereza omuntu abawemula ate nga bw'abasiba bungi twetonda kulaba Uganda abo abaakunyiiza okubanga otuweereza omuntu omuwemu bw'atyo n'awemulanga abaana baffe ate n'amala n'abasiba batikitoka bonna bali mu kkomera bawere nemba na misango mu kooti naye nga yasooka okubavuma n'amaana ye mulamuzi n'agenda n'amugamba banvuma baagala kunzita afa emirundi emeka gwe baagala okutta nga tafangako buli kadde baagala kunzita afuuse baagala kunzita tukooye ate tukooye embeera eyo mujja kutuwaliriza otwalira amateeka mu ngalo kubanga abantu bamwe banyigiriza abannayuganda abawansi ne musigala nga musirise busirisi nze sina kye ntya ndi munnayuganda omujjuvu sina kye neraliikirira ne bwe bansi batolawo omuyimbi wange ali eni bamusiba what is me kati ogenze mbu genze kati abuno mbututte mwasanyuka olw'okuba baamukuba nesagala kumanya oba baamukuba tebinkwata kubakuba bati tugere maaso so tubulire ki ekivuddeyo kakati betutuuse ewa CID Commander n'atusikiriza okuyingirayo n'abantu bana ebigambo bibadde bingi nnyo nyinza obutabiddamu byonna nga balaga nti baamuwandiikira dda ajje amini baamukubira essimu ajje naye ne tugamba poliisi emirimu egikola etya nammere senior citizen bw'oba omuyita olina omuyitira muwandiikira betutuuseeyo ne bendabye body language nentyatyamuko akatonotono naye nsobola okuba nga body language ya CID Commander nza okuba nga ngitapuse bubi betuuseeyo wabaddeyo kase kusaasira nga naye azze ne reference ye n'agamba ono ye ali waggulu w'amateeka nawe abadda reference yange mukulu n'agamba mugimpitire naye omukulu tugeze mutuukako nga complain zaasuuka dda eza full figure nga abeekajjansi baawaaba abeekatwe baawaaba dda nga netumubuuza ssebo w'ekitiibwa gwe ensonga ezino zibadde bawawaabira full figure gwe badde toziraba tibanaye mbadde nziraba naye nga ninze ba complainant ne tubagamba nti ate ba complainant be bajja ku poliisi mubadde mubakwata n'alaga nti ekyo abadde takimanyiiko era n'alagira mu butongole bayite fayiro eyo nonna gye ziri gye bawaabira full figure asobole naye okuvunaanibwa ng'abalala be bavunaanibwa era tuvuddewo ng'alaze nti akitadde mu nkola kuba mugambye bw'otakikola omufaliso gwange ajja kuguleeta mpaka ku CPS neebakaawo mpaka emujja okuyita full figure tetusobola kubeera mu ggwanga libenga eritali mulimu abasukkumi bali waggulu w'amateeka kuba full figure avumya abantu bangi essaawa zino muyinza okulaba abo banyiga ne bamukuba waliyo abalala baagala okumufumita ebiso oba oli awo n'okumukola ekisinga ekyo ffe tetukkiririza mu fujjo tetukkiriza mu kukuba kubanga ebibi ebibi tebisobola kukola kirungi kimu kaakati we tutuuse nze mbadde open ne bagamba mwakutte promota waffe wano Nobert ne mumusiba ali wansi ne bagamba Nobert fayiro ye balinze DPP ategeko komenti balawo bamuta oba bamutwala mu kooti kali bwe tuviiriddeyo ssaawa zino nfulumyeyo kugenda kunywa kacaayi ate nkomewo wano bamusindise okukola statement era bwe twogerera nammeere ali munda ali mu kukola statement baamala okugikola mugambye ssebo beera open mugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi oba temugenda kumuwa bondi tutegeere body language ye njitiddemu naŋŋamba mulinde amala okukola statement nammeere CID Commander n'agamba mulinde nammeere amala okukola statement tulaba ate ekinaddako abo we tuli naye nga bwenjogerera full figure abayise fayiro zonna gongo olina gye bamuwawaabira ne batalondoola nsonga za full figure CID Commander abagambye muzifune ate mujje n'obujulizi kirungi obujulizi buli social media era nange essaawa zino ngenda genda wali male okufuna obujulizi bwa full figure bya Zanjolongo ebbanga lyonna nange ngenda kuva wano nga maze okukola
maze okukola statement awo we tuli nammera ali munda ali mukola statement. Body language y'omusajja side commander n'ebigambo byasoose okwogera ntiddemukko nti basobola omusigaza naye n'obutamusigaza nakyo kisoboka. Kati ndowooza tulindirire wano abo okuva kati tujja kuba tumanya nti oba bamuwadde bond oba tebamuwadde bond. Ninga naye kati ngenda wali kujja kutinkula video zange male nange okuyingiza omusango gwange ogwa full figure. Ensonga za Catherine kusaasira zo bazitunuddemu? Kusaasira bazituddemu nnyo ne reference n'agiraba era n'agamba yawandiise ebbaluwa eziyita yonna gye ziri basobole full figure naye okumuyita ajje yennyonnyoleko. Awo we tuli. Uza kamera zammwe muzigyeko kamaliro gino okufuna ekyoku. Sogedeko na poliisi yasinze kati bamusabira kubanga n'abamusiba nabo bayika basaba nnyo abeereyo kati ojja laba essala bwe zinaasingagana. Omulabyeko? Mulabyeko. Ali mu mbeera ki? Era gy'alimu era ye ya bulijjo tabadde fiiti nnyo. Yeeraliikiriza obeezaamu amaanyi? Era yeeraliikiririza ddala kubanga ssebo kati gwe ne bali obaddekaawo bamuŋŋambire. Sina kugamba nti mbeera nnungi sofa ye mulamu naye sina kugamba nti mbeera nki mbeera nnungi ya. Kati nga gwe boyinga ogenda kukola otya okulaba nti nataliso mbeererawo aveeyo? Kino kyenkoze kikola kino kyenkoze kimala ziro kamera zimala okubanga mukongeddeko ku bantu kesiga kikyali awo nageza okubanga Uganda etala kugizimbako poko joint abantu bonna emito gya mbizi tufune minzaani nga n'abantu bapime ebigodogodo abantu babirye mukaleke kamasajja gwe kirisitya ejja nnyo okolagana ddawo akatonotono naye gewusesa kati nange nkonfame nze Diamond man is inside. Tusabire. Ekigenda maaso ng'osirise nnyo eyali maama wa Fangoni, jjajja wa Fangoni oba ne Nammere ate nabo bali mu musango gw'osensi. Mu musango gwaki? Beekuba. Balina okulwanagana mpaka naye obuzibu kujja balwanye mayirungi. Oba tebanagwa mayirungi abalwanye. Wadde balwane? Tokiwedde kyawanye ziri nagozi kudde. Nze jange mbadde nzijja. Amaana mumaze. Ate unakumbuza kubya kamili. Alubamu, watusubiza alubamu. Bina mtu gene empola. Katusoda kugene empola. Wakati kwa moyo nasi kama notegeera. Temuli lanka. Nzaba singa kwa. Ya washikambuze. Washikabuzeemu. Oba kyebadde mbuuza. Omukulu tulaba omutabuza akaana ginaje. Omusajja tatudde tomutire miguwa. Goli saidi ki goli geye kubidde ja omuntu ambuze kibuzo nga kiri kudisamu ennyimba z'omusajja kudisamu ennyimba z'omusajja kizaba ne balomusajja no andi kati ne byawedde bitya byawedde bitya nani matuse kunzikanya ndongera kuddamu byawedde kati utalondo kuguze anyalogula